Kale wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkwebaza byokola nyina Sentamu Sewandagi mutunuulizi wa nsonga mu nnabyabufuzi. Sentamu tugenda kwogera ebigambo tugenda soka wa President Museveni evidence agamba yamufunye buli kimu akiyina NUP yabba akalulu ne miliyoni namba tusookawo Sewandagi. Kyenjagala okukkiriza ate namwe ab'amawulire mukimanyi naye nja kubanenya mukola kinene okuyamba Museveni okutubuzaabuza kubanga ekyamazima gwe ng'ow'amawulire naawe okimanyi bulungi nti NUP tesobola kubba Museveni era okimanyi bulungi nti Museveni yeyabba akalulu ka NUP. Kati Museveni bw'ajja n'agamba n'obujulizi mbulina nabukuŋŋaanyiza Kyagulanyi bw'aba ayagala agende mu kooti ampawaabire kati ebitundira n'oseka nabyogeddeko naye lwaki oseka? Museveni njagala kujjukiza n'abawuliriza abo era abatulaba bwe yali ajjawo term limits yatugamba nti omuntu ayinza kulembera ggwanga ng'asusiza emyaka 75 n'ensonga n'agiwa nti obwongo bwe buba ye yakozesa kigambo kirala buwuse ye kye yakozesa bw'okivunula mu Luganda kyetegeeza nti buba buwuse nga takyasobola kuddukanya mirimu gya ggwanga. N'ennaku ezo nawulirako nti mwami Museveni yaweza emyaka 75 ali mu kinaana kati wabanga yaweza 75 ng'ali mu kinaana biri ebigambo bye byali bikola ku balala oba ne kuye bikola kubanga mu mateeka ga Uganda President tavunaanibwa musango. Olowooza ekyo Museveni senga abadde akyali wansi w'emyaka 75 ekyo takimanyi? Museveni yabadde ku diversion. Njagala otunule mwami Museveni bw'aba atambula ng'ava Entebbe ng'ajja mu State House e Nakasero gwe tutambula naawe ffenna. Ava Entebbe ku State House n'ayita waggulu awo nga ku ddwaliro nakka n'awetera n'ayingira ku Entebbe Express Highway n'ajja nayo musonyiweko n'atuuka e Busega n'akwata Northern Bypass n'atuuka e Bwayiise n'akwata Wandegeya Mulago n'ayita awo Yusuf Kirende Road gye twayitanga Kitante n'ayambukira wali ku Parliamentary Avenue n'agenda gy'asula. Enguudo ezo baziggala okumala essaawa kumpi 2. Akamotoka katambula ne kava Entebbe ne kaguka e Nakasero ne kamala okukakasa nti nzigale nga n'ow'ebigere tasobola kuzisalamu. Kati Museveni amaze kupima nga takyayina mbavu mu mutwe ne mu mubiri. Omanyi osobola okulimba omubiri n'olaga kafeesi akatonga akange naye gwe omubiri gugamba nti emyaka owezezza 5 guli mu kulimbalimba naye nga gwe olaga nti mwenkana ne Matiya era ng'ababalaba balowooza nti gwe ne Matiya muli mu myaka gyegimu naye gwe omubiri gugira ki? Era obiraba ofubutuse misinde ne Matiya ogenda okulaba nga Matiya awenyuka nga kaweewo nga gwe okakamukake tegukyasobola kuwenyuka. Kati Museveni yeetunuuliramu nga mu 2026 tasobola kutambulira ku peesi yemu na Kyagulanyi ng'era talina magye gajja kusobola kuggala nguudo wonna wanaayita atambule eggwanga lyonna ng'amalako ng'anoonya akalulu. Kati akalulu agenda kunoonya kakiyita mu luggya naye nga bamaze okukola ebyuma bikalimagezi eby'okutubba. Mwami Museveni bino byagendereramu okukola ayagala kutujja wano we babadde batubbira we tulwanalwanako kubanga obadde obululu obulaba nga bufulumye 100 oli n'abubba n'akugamba nti wafunyemu 7 naye ng'obulabye kati ate ebijja kuba byuma bikalimagezi. Ojjukira olumu Lukwago ne Besigye bagenda ku Summit View nga waliyo Tale Center nga yeweereza bagundi bye balinga basoma nga tebiva ku Tale Center za districts wabula nga bo bakola Tale Center yaabwe awo nga bebabiweereza. Kati mwami Museveni naawo Balukwago basobola okutuuka ayagala kutujjawo ayingire mu byuma bagambe nti gwe bw'okuba akalulu ko Matiya oteeka kigalo ku kyuma
n'onyiga ekyuma mbwe ekyuma ne kikabala butereevu gy'okakubidde ne kagatta ku ttale senta kati nga wano tekakyagendawo. Internet eba kweri twogera nga internet kweri mu budde obwo. Sebo ne kwolwo baali bagijjeeko naye ng'ate bali baweereza era ne TVNBS yo yali efulumya ebivudde mu kulonda nga ebijjawa yali evuddeko. Kati mu Uganda ekitasoboka tekikyaliwo. Edda nagambanga nti mu Uganda ekitasoboka musajja kuyingira muleeba n'afulumayo ng'azadde akaana kati kisoboka. Sewanda gibondaba bwe nti n'akabuto kange kano n'ebirevu byange bino byolaba nyingira muleeba wodi n'enfuluma n'akaana ak'obulenzi nga ne bamatiya we bali abagenda okugamba nti bannange tuyozayoza Sewanda gy'azadde omwana wa bulenzi. Ensi neebuuza nti amuzadde ate ebirala tobuuza yaaba amuzadde nga biwedde. Kati Sewanda lwaki Muzeeyi Museveni avuddeyo kubyogera kati 221 n'akalulu kagwa 220. Mwami Museveni abala 226 yali Mwami Museveni yavaayo dda naawe tonzizaayo. Mwami Museveni kati abala watubbira 221 alaba twetegese nnyo ate n'aba generation Z abaana bayitirivu obwo abala wa 226. Kati lowoozaamu Mwami Museveni yasooka n'atugamba nti abamemba ba NRM bali obukadde 15 abakakati naye ngamba bali bwe twagenda mu kulonda kuli NRM ayina bamemba bukadde 15. Kitegeeza ki memba wa NRM aba atuuse okulonda. Ekyo kyali kitegeeza nti NRM ku balonzi be twalina yinako abalonzi miliyoni 10 na mmeka. Mwami Museveni n'agenda mu kalulu n'afuna miliyoni 6. Kyagulanyi n'afuna mmeka. Kati Kyagulanyi ku 3 yali abye ya Museveni emu gitole wa Kyagulanyi ozigatte ku za Museveni. Museveni aba alina miliyoni 7. Kitegeeza ki n'aba NRM bennyini bayita ababe bamujja mu Besigye tebakyamulonda kuba kube miliyoni 15 8 tegwamulonda. Naye nga zo zaaliyo muliyo ffe twagala kugamba nti gyeziri era nze bwe mbambala ekibalo kyange ati nze mbala nga nzikiriza nti gyeziri 8 tegwamulonda. Ekibuuzo kye tukyebuuza ffe kati ne Kyagulanyi 8 ono gwe ogutalonda Museveni nga ba NRM tukoze tutya 226 bawa akalulu Kyagulanyi. Kale ku 8 kuba kati tusigaza 2 ku 8 bwe tujjako 5 ne zongera Kyagulanyi eno tuba tulina 7 ne twongerayo tuba tujja kumuwangula. Museveni awangulikika awangulikika nga temukakuteemu nga bwagamba olaba tumuzoganya. Naye bannange nze njagala kwebaza Kyagulanyi mwana gwe Kyagulanyi wakuba Museveni akalulu n'awunga. Omanyeddeyo mu byalo twalinanga ebigo ekigo kino bakiyita vo mwange ekigo Gumbya oyisa omukono n'oyisa omukono naye omusajja yayinzanga okusiba enkalu n'agenda akuuba bw'ati n'akkuba ennume y'ekigo enkoona n'enywa we tugambira nti n'ab'ensulu tebanagisimamu. Kati bw'oba osituka bw'oti n'olaba abazungu olaba abazungu 9 nga banywa caayi naye ng'owe10 alina esepiti erimu bwogi n'obuuza ate bano caayi bamugjewa nga mu sepiti mulimu bwogi. Museveni baamukuba akalulu ne bwali bwonna buli watula bw'ati ne bwasumagiramu bw'ati olwadde emyaka okusumagira kikulu naye ne bwasumagira busumagizi bw'ati alaba Kyagulanyi. Era nze kati nsaasira Janet Kataha Museveni aliko kubanga agoloka kekiro kaba Kyagulanyi NUP kubanga akalulu ke twakuba Museveni mu Buganda ate nno ekyo kyali kituuza kuba kwolwo Kyagulanyi yakuba Museveni akalulu mu Buganda nga ffe tetuliiko Sewanda gisaaliko. Nze akalulu nawagira Kyagulanyi yekka ng'omuntu era namuwakange eri wansi wano naliwo FDC eno kati essaawa eno nga candidate wa NUP nga president mpagira wa NUP nga buli kansala wa NUP nga meya wa NUP nga ndi 311 NUP anaatuwulira era bw'abanga Katonda omanyi nawandise ku kisenge kyange nti Obote yazanyira ku Buganda n'atumanyira n'atujoga n'atujolonga ne tukolima n'agaana okufa neera yamala n'afa. Ebigambo ebimu mbyogeranga mu Luganda kojjange weddira nkima obirekanga mu Luganda. Sina kubitaggulula nnyo bwe mbitaggula biyinza oleeta ebizibu. Oneefuula mulindwa muwonge ojja kwekanga ng'ofudde nga bwe yafa. Yamanya ebyamutta ffe tetwabimanya. So kakati yabadde olaba ne kojjange emirundi bw'atyo naye bwe yagenda mu mbeera etategeerekeka
ate atulimba mbu ate simanyi bampa obutwa ate bakola ki naye nga prostate ye muluma alina ne sirimu ti ate bakola ki kakati ebintu ebyo tetwagala byakwekwasa fama tujja batuna butulizi ne tuseka waliwo neyanyigiddeawo mumwami musajja gwe twakunyigira oyinza otya okuddaawo noyogera ku mwagala wabangi tamala emirundi kojjange ku nsi kuno teriyo mubi atalina amwagala ne bwebambwa ng'eri ku kyalaawo gwe kwata ejjinja ogikube tewajja kubula wagamba nti emba okubye yaki ne bwaba mulalu gwolaba ng'atudde kasasiro bw'okwata omuggo n'omukuba tewabula bakubuuza nti okubye waaki kati ate otamala emirundi yalina babbira mu bivumo bye yatuvumanga mu kutujoga n'okutulonga n'okututyoboola waliwo abaafunangamu naye tutuseyo tutya mbadde nkulaga nti yandaweddira nkima ate ng'ab'enkima be banzaala kanywe kasoda loze ensonga ya muzeeyi tugikomyawo ey'okubba muzeeyi si kyebadde ategeeza muzeeyi akimanyi bulungi nti yatubba ffe tulina obujulizi obwenkukunala bwe twagenda Entebbe ewa Kawuma meyo gundi Kayanja dipo akalulu ke bakabba misana ng'ensi ekola ki ng'eraba era buli muntu yenna yakamanya era yakalaba nti bakabbye si bwe twakoma wokka bwe twagenda ewannakwedde obulu baabutubba misana so nga ffe tubalaba ng'era tubategeera kakati Mwami Museveni tayinza kuddaawo ate natandika okwefuula. Mwami Museveni alinganga ababbi b'e Kampala bakunyakulako essimu akuba endulu ng'ate ye gwogoba omubbi wuyo naye ng'ate ye mubbi. Kati Mwami Museveni bwali Mwami Museveni kooti emirundi 3 ogwasooka gwali mu 2021 Kizza Besigye n'awaaba ne tugenda mu 2026 Kizza Besigye n'awaaba ne tugenda mu 2011 era ne bawaaba ne tugenda ne mu 2016 Kyagulanyi ne tuwaaba ne mu 2021 era twawaabye ng'abalamuzi bagamba nti okubba okwabadde mu kalulu waliwo bagamba nti kugambikako yali George Kanyeihamba mu nsala yali Disen bana balabane ne bagamba nti wadde mwabaddemu okubbira naye tekusazisaamu byavudde muki mu kulonda. Kakati Mwami Museveni nga kooti ze zamulangirira ku bubbi bw'obululu aleke tusiba ku mizeeje kimanyiddwa fena tukimanyi teri muntu avuganyiza na Mwami Museveni atakukkuluma taliyo tandika na semwogerere mu 96 era naye yakukkuluma nti bamubbye akalulu. Besigye najja 21 26 2011 Amama Mbabazi 2016 si wa Mama Mbabazi ate Mama Mbabazi mu 2011 twali 2011 twali eringa Mama Mbabazi yomu kubabbira Museveni nga atutigomya 2016 n'atwegattako naye ne bamubba okumanya babba bajja ne mu ofisi z'abannamateeka ba Besigye ne Mbabazi n'obujulizi ne babubba ne babutwala bamala okubba akalulu ate n'obujulizi ne babubba kati baba bagamba baba tebatubbye ate obujulizi waffe babba bwaki. Kale no Mwami Museveni saagala tumumalireko biseera. Mwami Museveni kyakola akimanyi yabadde ayagala kuleeta justification kulaga lwaki twetaaga okulondera ayagala otujja mu ddiro abadde atubbira atutwale mu kisenge ate atubbe bulungi nnyo nga teri atulaba yasooka mu lujja ng'atubbira mu lujja n'atujja mu lujja n'atuyingiza mu ddiiro kati abadde atubbira mu ddiiro naye awalaba nawo takyasobola kutubbirawo mbulitangaala nnyo kati atuyingiza mu kisenge eyo tulabayo tufena tufune ettooki ezaako ennyo Mwami Museveni mu kisenge gy'atutwala naye nze kyenkakasa olunyi Mwami Museveni kye bayita tekinologi tiimu Kyagulanyi emusinga mu tekinologi bano abaana bajja kukola akatambi ebyo byonna tujja kuba tubiraba. Kale nze musaasidde tweyanza nnyo tweyanzege Sentamu Sewandagi tubadde ku nsonga ya President Yoweri Kaguta Museveni yangulidde kasoda kano eya opposition naddala NUP yabba akalulu. Sewandagi tugenda ku baluwa waliwe twakoma woyagala wenjagala